obadde okimanyi nti propaganda amawulire ago gemuwulira aga pokopoko kyekimu ku bintu regime ya General Museveni byekozesezza ennyo okubeera nga esattulula oba nga ewewula oludda olugivuganya, era nga bwe baalayira nga twakava mu kalulu ka 2021 nti emyaka 5 balina okulaba nga bwe tutuukira mu kalulu ka 2026 bwe tuba tukayingiddemu nti opposition erina okuba nga yonna eri ku ttaka era olutalo ne baluggula ku Nuupu Bobi Wine in particular okulaba nga bamubiiya. Kakati kino bayinza kukikola era bakikoze nnyo nga bayita mu pokopoko, bataddewo propaganda muganda wange, era njagala okukakasa nti bangi nnyo propaganda bwe bamukkiririzaamu. Amawulire ennaku zino gazze galaga ebintu bingi nnyo. Amawulire gemusoma oba gemuwulira naddala gemusoma gazze gawandiika ebintu bingi nnyo nga batulaga nti waliwo People's Front, People Power Front, not People's Front, wala People Power Front, era nga kino kibiina mu butuufu kyo kiwandiise kubanga already ne ekiwayi kya Kizza Besigye bwe bagenda okubeera nga bawandiisa People's Front for Transition, ekibiina kye baagala okubeera nga bateekawo ekipya, already kye baateekawo dda ekipya okusobola okubeera nga beekotula ku FDC ye Najjanankumbi, baasangayo PPF, People Power Front. Ekibiina ekyo kyawandiisibwa dda nno era nga baali bagezako kuba tibakakasa nti People Power tekyewandiisa nga kibiina ekyo baasucceedinga newankubadde nga munnange bagamba nti Mukisa Mpewo ne bw'oggala okukola kiguyingira ate Nuupu n'ejja. People Power ne kibeera nti abantu bakyesigaliza bo nga bo, tekisanyi kuba kibiina kya byabufuzi kubanga kyorede abantu bakirina mu position gemaanyi gaabwe eddoboozi ly'abantu. Naye amawulire gatulaga nti ennaku z'omwezi 23 bagamba Lina Zedriga, Lubongoya n'abalala mbu be bali mabega wa People Power Front era nti bagenda kutongoza ekibiina wali Kololo. Propaganda eyo n'abeerawo. Naye netubeera nga tulindiridde time ekiseera kituuke kugamba obulimba buno busobole okubeera nga bwani maskingibwa newankubadde era nga bistori bijja kubaawo oba bwe baba batongoza ekibiina kyabwe bajja kugamba bano batidde okubeera nga bajja Zedriga ne Lubongoya kubanga mu kino basuubira okuba nti nno Bobi Wine nga bamuteeka mu kifaananyi ekyokuba nti muganda, tebaagala muntu yenna kuva mu region yonna oba waggwanga ddala yenna kukolagana na Bobi Wine kubanga kino baagala okifuula ekibiina nga Nuupu nti ky'Abaganda era bajja kugamba nti Kabaka yekka Mao nga bw'atera okubeera nga akikola ki akyogerako. Kati olwo bajja kubeera nga nabano kale bwe babeera baganya okuva ku Bobi Wine kati kababateeke mu kifaananyi nti balidde already balya ssente okuva wa General Museveni era Bobi Wine bamuyitamu dda akanaana nga bwe bazze nga boogera ku Lubongoya nga basinziira ku mbeera eyo ng'era bw'olaba Gashumba nga akimanyi bulungi nnyo nti Babi ava mu Western Uganda Katonda n'atagukoza oyo mwannyinaze era twamusindikayo Munyarwanda twamusindikayo agenda abege n'omubuuza nti mu biseera biri Bobi Wine ng'akyasoma mwamanyako nti nno alijja okwesimbawo. Ekyo talina ansa. Kitegeeza nti kibuuzi kifumbe bufumbi. Kati ebibuuzi bingi nnyo bye bafumbye mu kaseera kano era abantu weewuunye babitwala olumu kuba nti bituufu. Ndabiwala ekibuuzi ekya Joyce baagala nga bawandiika bagamba nti yaganye okuva mu Mpuuga, yagamba nti Mpuuga waagwa naye bwagwa. Yes, abantu basobola okubeera nga ba mukwano era nga bagamba nti yatuuse n'okuwa example eri Bobi Wine nti embeera oba relationship eriwo wakati wa Joyce baagala ne Mpuuga nti example gye yamuwadde mbu
eringa koma kiringa oba okumugamba tayawukane ku mpuuga Joyce baagala okwawukana ku mpuuga bwekibanga okusaba Bobi Wine ayawukane ku Babi Kyagulanyi mu kuba benkolagana yaabwe y'amaanyi ndowooza okiraba naye ekyo nga bakireeta lwaki kituufu nti mpuuga era nga bwe yalinga akolagana ne Bobi Wine n'abalala nga babasembeza Joyce baagala simunenye kubeera nti alina enkwatagana n'empuuga oba mu ngeri yonna oba etya ne bwe enkolagana esembayo ng'abamu bwe bagamba nti wawa yaseeyanyuuko naye ate ekyo kijja mu kiseera kino okubeera nti bakikozesa mu propaganda okubeera nga bakikozesa mu propaganda okubeera nga balaga nti bakomyawo ekyampuuga nti already era yawudde mu Nuupu nti waliwo n'abatasobola kubeera nga bamuvaako ne bwe babeera bamulemeddeko still ekyo tekigenda kukosa struggle y'abantu kubanga bano just abantu bajja buzi in fact bebeeraga abantu si be babalondayo be bajja ne beeraga abantu ne babateekamu obwesige ne balimu kutuukiriza kitegeeza abantu balina options endala kwa Uganda ejjudde abantu bangi nnyo kati ekyo tekinafuya struggle teri muntu gwe basiba mu struggle nti ne waba mukulembeze mubi nti olwo balina okumulemezaako kuba deputy president bakati nga mpuuga amaze okufutwala $5,000,000 nti balina okumulemezaako nedda asobola okudda ebbali kubeera yasabibwa kuleka biri byonna wa commissioner ajje ku kitebe Makerere Kavule olwo ate basala amagezi amalala ekintu kye yagaana nekitegeeza nti evudde ku mugendo ebifuuse kaasa baali tebasobola kubeera nga bamwesibako kubanga bamuwa chance ye kennyini n'abeesamba n'okutuusa kati byayogera biwanvu nnyo ekiraga nti already waliwo okwegulumiza era bafuutu soldiers ye baagamba nti nno babi bamusiiga enziro kitegeeza bye baayogeranga byalinga bituufu kakati mpuuga kiba kitegeeza balina okubeera nga bamukozesa ate okubeera nga oba oliawo enkolagana gy'abadde nga n'abantu abalala banni awo balaga nti kakati bano bajeemye mpuuga yabagize bwati bano saidi ya mpuuga bateko saidi ya mpuuga nani ne Bobi Wine etaliiwo kubanga Bobi Wine si ge makulu mu nsonga eno wabula amakulu ga kununula ggwanga nti n'omuntu obulala enkyasobola okujja n'abeera nga yakutte bendera kasitaba nga ali committed kati Bobi Wine kyalina ye commitment abantu kye bamwagalako kyokka naye abantu bo bajja kulwana era bajja kwirwanirira banunula eggwanga lyabwe ekyokulabirako ekirala kyenyinza okuwa mu biboozi mulabye akalulu by election ebaddewo wano ekisolo katulo batandikira okubeera nga babireeta nga bagamba nti Bobi Wine already Sultana side chick we era amaka ga Bobi Wine gali mu lusuubo Babi akumye omuliro okiraba bagaze kinafuyo kituusa ku ekyo nti onaleeta mukyala we aleta side chick we which is not a problem nti anti kati wajja kubawo olutalo wakati wa Zaake ne Bobi Wine kubanga ne Zaake naye ayitayo ewa Sultana ebyo byonna propaganda kunafuya struggle byonna propaganda kunafuya struggle naye ekikulu mu kalulu ako ebyali mutwala banga obululu aba UPDF batikinga obululu kugamba ye mokare eya democratic process abantu gye bali batunuulira ennyo nti okay wabadde walina okubawo omuwanguzi ate tukimanyi NRM booli abo erina y'amaanyi eyo naye ate obululu bwa Nuupu kitegeeza nti era baabukuttemu ne bagezako bukendeereza ddala okugimalamu amaanyi era ekyo tukakasa tutya abasirikale tubakutte n'obululu abasirikale tubakutte naki n'obululu kati tumanyi wali mu kubala nti oba bajja kujjamu buli obutali obutiikingeko Sultana babuli placing na buno bwe bataddemu bwe batiikinzeeko gwe baagala okutiikingako bakendeeze buli nga babusudde babuyuzizo baba butaddewa kubanga jukira nti mumala okubala wana akalumazo okujaganya mugenda okuddeeka nga ate bemujaganyizza bemubadde mujaganyizaako ate si bimuwulira nga balangirira kitegeeza nti oba oliawo waliwo abakyusizza kubanga bagamba nti about staffing golowooza nti bwe babeera babutwala awo izo tebasobola kubeera nga babukyankalanya kubanga already UPDF tugirabye n'obululu obutiikinge
kiba kitegeeza nti just kubujjamu teekamu buno bwe batuuka okubeera nga baddamu okukola recount nga babubala kitegeeza nti ero bajja kuba bakakafu nti obululu bwe baataddemu obutiikingi mwebuli bajjeemu obulala ne bariplacingwa obutiikingeko omuntu waabwe. Naye ebibooziboozi muganda bwe nga tugenda mu maaso abantu balina okubeera nga babimanya newankubadde nga bagamba akugo batabulako kyakusuuza kubanga nze nina abantu bangi nnyo bemmanyi abaali boogeza amaanyi mu struggle era nga balina essuubi ddene nnyo ery'okununula eggwanga lyabwe essaawa eno kati nga bwe baba boogera ojja okwewuunya ate obuzibu bwe balina ojja kugenda okwesanga emmundu bazitunuuliza Bobi Wine oyo mulimba oyo attisa abaana babende oyo akola tebombubabuuza tukole tutya kakati tukole tutya tebalinaawo long lasting solution tebalinawo kuga kibanza kugamba nti tukole bwe tuti wabula bo balina bukyayi kubanga kye babasomesa kyekyo kye babadde bakolerera ebbanga lino lyonna mu myaka gino 5 kusiiga bukyayi mukyawe kugamba mwekyawe era ekyo mukikoze bakituukiriza baganda bange nti muli awo bakubuuza oyinza okugamba omulala ayina wa naye nga wakiri si Bobi Wine bakumaze kuba kati gwe olutalo balutadde wakati wansi yonna Bobi Wine gwe gwotunuulire Bobi Wine ng'omuntu wabula tofa ku kubeera nti nno ekiyinza okuva mu kyo ki twagala obukulembeze budde mu bantu obuyinza budde mu bantu twagala accountability ku bintu by'eggwanga eby'obugagga by'eggwanga twagala omusolo gwo naawe ogufunemu twagala ofune ebyo byolina okubeera ng'ofuna era nga bikutuusibwako gwe nga munnayuganda olina benefits z'olina okufuna mu Uganda ng'ensi nga munnansi obifuna era obifune era tetwagala bantu kutwesibako nti bo be balina solution be balina vision twagala omukulembeze gye tumulonde ekisanja ekisooka bwe tuba tusime tumwongere ekyokubiri agende era adde wali atuule aweeyo obuyinza mu mirembe so si kututiisatiisa na mmundu awo Uganda ejja kuba egenda mu maaso nesisuubira oba neewuunya okuba nti ebintu ebyo bizibu nnyo abantu okubeera nga babitegeera bajja kugamba nti abo banyi banjaga muwuliddemu enjaga mu ebyo bajja gamba abo bali babisiyaga omwo mulimu ebisiyaga mu byenjogedde era nabo beboogera message of change yeemu tubula nga Bobi Wine wagenda eno n'eri ayogera ebigambo byebimu okuleka mpozi nteekeza mpozi zezikyuka okusenya ku kitundu gyali naye byonna bisigala byebimu kati tetuwagira Bobi Wine tuwagire Uganda era Uganda kitegeeza ki gwe ng'omunnansi Uganda etegeeza ki gy'oli Uganda yali badde etegeeza ssanyu gy'oli essanyu kiba kitegeeza nti omuntu okumufunamu essanyu bw'emirembe kitegeeza nti akubeererawo nga motherland ensi okubeera nti ugitwala ng'ensi yo kyebaga nti motherland era kubanga maama gy'oli tulina kuyonka ku bbeere eri amaama oyo Uganda nga tukozesa resources mu butuufu bwazo tusobole okubeera nga twebbulula mu bwavu n'okutubeera nga tufuna ebintu basic bitulina okubeera nga tufuna nga bannansi bitulina okubeera nga tufuna mu ggwanga lyaffe okusinga okuba nga bigenda mu mikono gy'abantu bamu bo be bajjanjabira ebweru w'eggwanga bw'alwala agenda amalwaliro ne gabeera wano lubo wataggwa biki naye bw'alwala mu katono bw'ati nga alinyirawo ennyonyi ng'agenda okumujjanjaba ebweru ebyo munnange bye byange era abantu abamu bo balowooza nti bano bawagira gundi nedda tebawagira gundi bawagira Uganda kubanga oli naye omutima gwalaze gwakwagala nsi ye gwe omutima abantu gwe bamwagalako